Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abayina ebizibu tubasasiddeko nnyo nammwe abafunye amasanyu bannange tubasanyukiddeko nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala sooka okutumira abantu b'oku Kabira Country Club bangambye Sheik Qasim tumulaba nnyo weebale nnyo otegeddewo Kabira Country Club eyasudiru wane Bukoto mbanzi manyi babeerako ozimanyi Ato itayo de. Nedda mbimanyi. Banzi manyi. Ozimanyi. Ate gwa ngambe nti Bukoto studio. Bangambe babeerako? Babeerako nnyo. Babeerako nnyo ekigambo bakiwulira. Kwe gamba mbuna baba batasadde ku Friday. Masigidi Gospel Live. Bakwasaganya. So, mwebale nnyo mwebalire ddala Ajati Dungwe Texas yakutumiddeko agamba webale nnyo omulimu gwokola omulimu gwe mukola mwebale nnyo mwebale n'abantu bangi abatulaba e Dubai awo wonna mu America, London, Canada mwenna ne Uganda wano waliwo ebigenda mu maaso omukyala yattiddwa omuzungu Monica Nabukenya yafumbirwa mu Israeli bintu biri mu DNA biri mu mukwano gw'okusindikira omuzungu audio birimu okufa kw'omuntu kati ebintu bingi tuyinza okupikinga mu keesi eno omusajja yamuse after DNA naye DNA omusajja afuna atya information tyate bano mukuziika bagambye tyate mukwano gw'enfiira bulage ye yasindikiranga omuzungu audio abaana sibabo omuzungu oyo mwala yakuzimba mudde ebintu biki kakati ebyo byonna ne byezingirawo ndowooza tutandike bulungi nnyo ebintu wakirabye keso ogimanyi bulungi ekintu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam summarizing iri yabadde viral nnyo abantu bangi bagirabye abatagirabye tubafundizemu abasajja bano bajja kukola nguudo ono omuzungu Eyasse Monica yali muntu abayimiriza nera nga ali pati mweyo gundi mu kintu kati ne beegomba ngana omuzungu n'amuwasa okitegedde nguudo zawa ku Masaka Road oluguudo olwo nga bw'olulaba era oluguudo lwatandika nno nga kyalina ku Blue Parents 27 otyo kakati n'amuwasa omuzungu n'awasani Omwisirayiri nawe bonna katubatwalira wamu omuzungu kubanga bonna kijja tumenya Omwisirayiri faberu tulabanga bonna ayiwa bonna bazungu n'awasa Monica bw'awasa Monica ne babeera mu mukwano gw'ekika kyagulu abantu nga we bagamba babadde tebamanyiyo enjagala ng'omuzungu bw'omusanga oluusi omusanga n'okumulera amuleze mu process y'okubeera nti no babadde ba lovers Monica abadde n'abaana aba babiri okusinzira ku byogerwa abaana aba ababiri nga kigambibwa ba muzungu omuzungu wamala okukola enguudo na skabule n'abeerawo this is a welcoming country Uganda zezimu ku nsi eziri welcoming n'abantu bayo naddala mu central wano mu process eno ey'okugenda mbasamarizingira Monica afunayo obusente bwe ngero omukazi tujja gamba muno yabaza muzungu tugenda mulowolereza ekirala yinza okuba muzungu ze yamuwanga yatetenkanya ono bwazimbayo obuyimba bwe bwabapangisa Monica omuzungu tamanyi okusinzira ku bigambo by'abano abooluganda kati abukwasa mukwano gwe bayise Maria friend wa Monica kati Monica n'amugamba ogira obindabiririra obeerawo amakulu yatekinga yateeka n'akasente yakabala era alyako otyo kati akaseera bwe kagenda Monica ono ebintu abijja ku Maria amujjako obuyinza lwaki yabimujjako bibye
omuntu waddembe tetugamba okubimujjako waddembe okubimujjako bakuteeseza buteesa nkuwulira bulungi Sheik okitegede kyegamba bulungi nnyo kakati bw'abimujjako ate nga yali mutuufu kubanga bino byali bintu bya Monica Maria mbu azimba omutima kati ab'omukwano we babeeredde abazibu ate ab'omukwano we babeeredde abazibu tutwaliramu n'abooluganda nabo anti byonna ab'omukwano we babeeredde abazibu era banne ab'eŋŋanda woba ne munno ng'ali Bulaaya ng'olina ebintu bye baddoddukanya n'akuseza naga nti noono abidduka tuzimba mutima bw'ayagadde tomubuuza lwaki bibadde bibyo bateekawo embeera lwaki abinzigyeko lwaki tebibadde bibyo bakuteresezza oyagandira haki ekyo nakyo kyekigezo Allah naawe aggezesa alabe kitegeeza ebintu bino munne ezibadde edduwazo wadde abataziwulira essaala senga afa n'obyeddiza lwaki obigaanira abantu baganidde nnyo property z'abannaabwe munnagambye wadde muli baluganda ate n'omuwabire wa mama gundi wandyogeddeko ogenda okola mama nkubira kati ate munno omujje ate weewuunye be batera okukwasa ebintu tebabeera bulungi abaamuwa kuva mu like weyiye naye ate atuuka n'afuuka kaliba kakati Maria mukwano bwe bamujjako properties azimba omutima okusinziira ku bali ku mufu wali nga bamuziika umufunga bamuziika abafaza babyogedde n'abantu b'ekyalo ne chairman ng'akola ki kati Maria ono bwagira obusungu situmanyi gye yabujja kati olabye ettima olabye obiwa abantu betuwangana nabo ng'atandika okuswikinga omuzungu ono ng'amusindikira audios eza Monica n'agamba nti n'oyo yakubba n'akuzimbamu ekirala n'abaana bakulina baga nti no babo si babo batwale ku DNA simanyi wuliriza ensonga bulungi nnyo nze mbazingira ekintu story bwe yapakoze batwale ku DNA kati omuzungu nga bw'omanya abeeru ngatwala bana ku DNA ng'omwakizula siwuwe ekyamujjidde ng'aga Monica ono okumwagala okugamba abadde ankiitingako omuzungu ye kyekimujjira muki kyekimujjira kitegeeza ebintu byange sumbi abadde agigaba keeke muteekamu kitegeeza sumbi tugirya n'abalala ate ng'ekyo kiri nnyo mu Uganda wano eyo abannayuganda kati abaala nawo nzijjawo muli nnyo kati baabazungu ebyo tebaagala ku entertaininga tadde gemu zeezo otyo cheating bwe yazze ng'amuggyako mutwe omuzungu omutwe cwi kiyakoze ng'amuziika mu septic mu kinnya ng'akasuka ng'abikkako kaakati mikwano gy'omuwala bambuuzabuuza waye nga Monica talabika yagenda mu Kampala gula bintu olunaku lumu bbiri omanyi kankubuulire Faruku abantu basobola okujja ne babuuza ewaka guni nga tekyalabika naye olw'okuba bayagendako waabwe n'obagamba wekibanga kituufu tebakubuuzabuuza nyamba sobola kumala emyezi 3 naye ekintu nga lwekitali kituufu Mungu ayagala okwolesa bano bagenza okulaba ennaku 2-3 lwaki Monica talabika kati Allah jalla jobwati ateeka irhamu mu bantu eyo nkola ya Allah ne batemyako poliisi ne bagamba poliisi nejja banoonya bagenda okulira ekivundu Muzungu n'abagamba nedda temugira temunoonya nnyo nze namutta ne musula mu kinnya astaghfirullah nsonga ki era bamulaze n'agamba no she has been cheating on me I have been loving my wife she has been cheating on me in our religion in our country we don't entertain that if someone cheats you kill kati levo ziyingiriramu awo ziwatugamba kakati muno mulimu ebyokuyiga bingi ebintu bingi ekirungi okiwumbye mpumbye bulungi yeyo story teri bagenda bagamba webigize sagala babe baleeta birala yeyo nzinze kyekyo ekintu nsamarayize kati tumale tukisonsole katukisonsole tujjemu ebyokuyiga tujjemu ebintu ekisooka okuvira ddala kukufumbirwa mu Busiraamu omuntu oba ogenda kunoonya patina omubeezi wo omaze okulaba nti Musiraamu
owulira musiraamu ekiddako ajja kulabirira mulungi akulungidde ku sayidi zonna ensonga enkulu wala abantu gye babuusa amaaso bwe njagala wano alkafaatu fi nasabi okubeera nga kalikyazi zirinaanaganya ebikolwa byaffe byebimu bimatalinga ebyo nnyo era ebimu kubireetedde obufumbo bw'abantu okubanga buli kaseera buba mu lwangozi omuntu ava wano mu central n'agenda emumbaasa jajja omukazi si kibi anti yeri emboona endiisu kale yeri endiisu neemanya kagoogwa oyo kagoogwa gogenda okuleeta oyina okugumiikiriza kubanga jjukira gwewangadde mulina empisa zammwe bwekiri si bwekiri bwekiri ekyo kagoogwa oli nabo balina empisa zaabwe bakagoogwa muzo abaswayiri beeyo tebafukamira ate gwe wamanyira okufukamira bazzali beeyo tebafukamira kati goloze munno talina mpisa kakitegeeza olina okugumiikiriza buli kintu kagoogwa olina okugumiikiriza each and everything oba kitegere kyegamba oyinza okuleeta omukyala nga embeera ze teyamanyira kusibayo waya ye yali akimanyi nti taata yasiba waya yayanika n'engoye ayanikirako naye gwe okimanyi nti nno okuze ewammwe Raakaayi ewammwe Masaka ekyabadaaze Sembabule olaba nnyammwe ye omukazi be tabirabangako kakitegeeza nti no priority eyandisoose kuwasa oba kufumbirwa muntu gwe mukwanaganye kagoogwa atambule ne kagoogwa munne waba akaawe akole ki okujjako waliwo abantu abeeri obujjajja bwawe bweri naye nga bakulidde wano kitegeeza embeera zaffe bazimanyi bazitegeera oba kitegerekese kati ono omwana omuwala balina embeera y'okubuukabuuka omanye abagande be babirina wano abaana ba wano bwaliisako eno neeno bwaliisako eno kati ate batera n'obbalimba nagamba nedda kati omuzungu n'omuntu tomanyi na bujjajjaabwe kasuka keeri nammwe bannaye mu abantu ba famire basinga batera nnyo bigamba abaana kasito kiryako ssente okitegeera kati ekyo si kirungi ekikadde kigenda kufa naye kati abaana bajjajja ono balaba naye oba olina boyfriend wo sakyagala nno lwakuba nti naye kati mukasukeko eri ekyokulala mwabawasa abaana abawala abato era wano kijjawo kati ono Monica emyaka gy'abadde mito kino kisajja kikulu musajja mukulu abadde mukulumu awo wonna babalabulako kati abasajja abakulu wano jjukira ono Monica ayinayo ba boyfriend be tebatera bata tebatera kubata ndowooza mulabye we tulaga koonawo bulungi sunsulawo bulungi tebatera kubata omwana we Uganda omutuufu naddala omulembe guno bw'afuna omuzungu abeerako ne side dish ne smart wire omuganda ne waaba wa mu kyalo ng'ali eyo omwana oyo tatera kuvaayo era abasajja abakulu kino nkibagamba oba olina omuwala gwe wawasa myaka 28 ebyo kugamba muno agendeko mu kyalo asuuleyo genda naye omuganda mulabe edduka omunyankole mulabe edduka omunyarwanda mulabe edduka omusoga mulabe edduka zonna ezo kali kyanze nzizinga kubanga ffenna tuli banna Uganda ate banagamba muno nnumbye gundi omuganda wano kaseera kano omuwala mulabe edduka omunyarwanda mulabe edduka omunyankole mulabe edduka omusoga mulabe edduka omutolo mulabe edduka ffenna kujjako njiza mu mulugwala engeri gye balinya ab'amaanyi beetika bakwetika naye bana abataano abaganda mwe muganda wadde nandibanga ninamu omusabe mwengayo babadde baloga omunyankole omunyarwanda omusoga ate kati nno n'omugisu kubanga lwa abagisu abeeru omunubbi sigenda mwogerako kamuleke naye abo abatoototo abawala bamanyira nnyo ebintuntu ebyo naye mwandi bimanyidde muffe kubanga ffe tetutta muzannyira ku ssente z'abantu bajja ebyo
ebyo kubaliga baliga ebyo ebya gaucho amansi eno neno mu 11 ne mu 7 mubiri nalina munnyo abawala abato bayina enkola eyo mulina enkola eyo waliwo be batamansizaako Allah era mu waliwo be batamansizaako kati abayizere tebamansizaako wakwatira mutwe agujjako kiyakoze mulina enkola eyo ba boyfriends bamwe temubata omuwala afumbirwa omuzungu ejamani oba omuzungu ejamani ngali ku ground wano kati salawo kimu kubanga omusajja omuli azaamanya kati abawala balina enkola eyo ffenna twezinzeemu kitegeza mbanje ogedde abaganda baki kabira zonna ezisinga naddala wano mu Uganda abantu nzijemu balugwala basamba ennamba zonna naye ako kabenje bannyina ffe ako kabenje tosamba bw'oba okimanyi nti oyina boyfriend wo owulira okyamwagala togenda walla lwa bintu ojja kufuna ebizibu bannyinaze ojja kufuna ebizibu wallahi obikola obuzaabuza naye bagenda bikola abaana bo boozadde omusajja wanaaba takuse mba mukyanga ffe kubanga ffe tetutta naye bali batta abayisirayiri ate nno mpulira n'abakiga tebazannya n'omukiga abasajja w'omuzanyazanya abanyankole ebyo kumansa abaganda be bayina ebyo abo tebazannya naye mulina ezo embeera abeera mu kisaawe buli namba ngisobola naye bannyinaze bayita bagolokipa ebyo mubirekera awo wallahi si birungi tosobola kusambisa abiri kati go gasambisa ati kale gasambisemu tulabe omulundi gumu omuntu tosobola bw'oba owulira nti nno omuvubuka ono okyamwagala gamba bakadde bo gw'oba ofumbirwa munaakola bw'owulira nti nno omulese genda ewoli ayina genda lumu todda mabega ate mbu simanyi ogenze kulaba ku maamawo kumbe mugenze kukola birala kumbe mugenze kukola bannyinaze ebyo mubirina bwe kiri naye si birungi n'akamu n'akeddagala ekisooka okosa abaana bo kabira zaawukana omusajja ajja kujjako omutwe ekirala gwe kennyininyini weekosa oli maka g'omusajja aweerera omwana amulabirira omanyi weebweru awo n'omuzungu befala nedda gwe kiri ku ggwe kati omuzungu tumuvuddeko wuli omuntu okubeerawo nga lwe ekintu ekikulumiriza waliwo ekizibu ekisinga ekyo nga naawe okimanyi n'ogamba gwe kennyininyininyini weeteekako badeni weeteekako ekikwa kati bannyinaze mutereere bino ebintu bantu bangi mmwe munafuya abavubuka gwokuze bwe kibanga gwoyagala ayina mmwe family muve ku ebyo njagala yazimba njagala wallahi omuvubuka osobola omujja eja wano ngolaba talina ali mu kasiisi n'emyaka ena nga Mungu agenda mmuta nakikuba genda n'omuntu gwoyagala kyovula obusiraamu bwakiteekawo omuntu nga munnaddiini wa ddiini yo gwoyagala kyovula mu busiraamu nga tonnawasa muntu mulambule naawe omusajja ogenda ew'omuwala ewabe w'omuwala ne bateeka mu kisenge eddakiika 10 ne bateekawo akaana akato najjira mu bugoye ekisooka abataleeze taleeze ayambadde akasikati kakoma muno nga kamukutte ku mutwe talina kaataddeko lwaki obusiraamu bwateekawo ekyo otwale kyoyagala era naawe omuwala omusajja ono wamala okukulaba naye mugambe ajjeko ekkanzu kubanga munda abamu ne t-shirt ajjeko ekkanzu munda irimu t-shirt ayinamu n'ekipale ekiwanvu ajjeko enkoofiira omulabe obusiraamu bwe butyo kyovula mu busiraamu togenda okuwasangana mulimu kye bayita ziyaara musiimagana okwerambula babateeka mu kasenge lwakuba bateekawo omwana omuto abeera awo nti Masembe waba afunye omuntu bamuleeta mu kasenge ku social media kituufu biba biwedde manyi amasimu gano engeri ye kuliko filter bikoze bitya sajja ayinza okwefiutinga oluba nga golooza naye okumutuuka nga luzibu
oluba nga kadi kituba omulabe okuyendi filter zajja ajje omulabe mwembi batekawo omwana nsonga ki binzo batabukako mukasenge ngam achuke akutambuliyemu achuke oleme kwekasani watwala bawulayini ayimirira mutambulamu yimirira mutambulamu kwegamba otwala kyomanyi siba bansiba omuntu kati abawala balina obuzibu bumu mu kifo ky'okubeera nga bagetinga married bagala showbiz. Omanyi those things differ. They differ? How? Our sisters, do you want marriage or you want showbiz? Oyagala kugenda mbufumbo eri omuntu gw'oyagala oba oyagala showbiz, showing off. Kubanga omwala abeerawo nga alina gw'ayagala. Ninga gw'ayagala tasobola mukolera bintu bisobola kweraga mu bantu. Byakweraga kumukuba kidaala nenga obulamu gw'ayagala. Ekyo buli omu akirina. Obulamu bwakola ki? Bwayagala. Nenze mbagamba gera ne gw'oyagala. Ziri showbiz bigwawo. Ati gw'ayagala tannakikuba. Mujja kikuba. Mubeere mwenna mujja kikuba. N'ekirala oli gw'oyagala wa showbiz tomanya jajja ssente ze. Ayinza okubanyiga nsingo z'abantu. Gera ne gw'oyagala gw'omanyi. Okusinga bw'onoogenda mu showbiz kubanga showbiz za ssaawa. Ne kati hamugenda kubeera mwenna. Olaba omutima ogenda okusigala nga guwankawanka ng'omansaako ebbali. Ng'okyali n'oli. Kubanga ate olina etakigira nagamba olaba ogenda okubeera n'obuzibu. Obuzibu obunene. Olaba ogenda okutuuka oyagala ekisajja kife ng'ate tekifa. Abamu bakirimu abalala kibakyuseeko. Genda n'omuntu gw'oyagala mujja kukola. Kati obuzibu ensinga okumanya abawala bano bambi bandibadde bagala n'abasajja be baagala. Family naye ekola kinene. Nedda ffe twagala family bannaye muyambe ku baana bammwe. Family ate kiki? Family anti egenda n'otoleeta wano omusajja waliwo omusajja eganaga saagala musajja njagala omusajja embwa gwe zitaboggolere. Anti yagala omusajja w'emmotoka. Ojja n'ebigere tezikuboggolere. Abantu bakudaala. Toleeta wano omusajja embwa gwe zigenda. Kati abaana babataddeko pressure. Omwana abeerawo n'agenda mu bufumbo nga agenda okufumbirwe ayina ekikye ky'ayagala ye nga ye. Ate ayagala akola ekyabakadde. Nga ne mu kusoma we kiri. Kati Ethan nti Monica yafumbira omusajja omuzungu gwe yali alina byasuubiramu. Yali amwagala. Era ye omusajja abadde amwagala. Omusajja ng'ayagala Monica. Nnyo. Naye nga Monica alinayo amuweweeza. Kapanadoke. Si kumuweweeza ssaaki wabula gwe yali ayagala. Sijja si kapainikira. Era buno obubaka bugenda eri abasajja abakulu. Abali mu diaspora. Abali everywhere. Abalina abawala abato. Tokkiriza muwala muto. Maama w'abaana bo azze ku holiday. Ajje mu Uganda yekka. Come with her. Gwe ne mugamba nedda ndi safe genda n'abaana. Kati kino kankiba tola munaba abakyala mulooza muno tebategeera. Ne kukumansa bagezi nnyo. Omwana tasobola mulemesa kukola kyayagala. Omwana tamulemesa. Ne wajja n'abaana ku holiday. Tasobola mulemesa kukola kya. Awo w'obwongo butambula. Mubeere n'abawala abato. Ayina gwe yaleka e Uganda. Bampa ku bampa. Kia, mubawe kia mubeere nabo ayina gwe yaleka e Uganda. Mwemanyiiza okuubira bakazi bammwe. Waliwo yakikola n'agamba oyo baamuloga. Ate kuba kuloga. Gwereka abantu naye bwemanyiiza okuubira mukyala wo.
mubeereko abantu bajja kugamba kisajja kifaluma mbukifala bwe busiramu kwata gikwate bamulogoye kale boogere gwe okuma kintu ky'obusiramu kye bugamba okuma kintu naye ebyo simanya agenze mu lumbe lwa gundi abakazi bagezi amaze ennaku 3 ateze ennyimbe obusajja bonna obuvuka bonna bwamuzannyirako mu buto ku luzzi anti bumulinda mu lumbe abakyali levo zaabwo omuntu avudde mu Amerika abakyali levo zaabwo no bunkuba misota kukyala levo ku bakazi wallahi omukyala mulabe edduka omukazi negola kuba gwe levo ya Ameri levo yaki Ameri omukazi ye muntu gwosobola okugamba onetire bana abasima kati kankubulire nno abasime gundi omukazi ye muntu gwosobola okugamba goloza lwaki abaniga babeera nnyo n'abakazi abalungi abaniga ye bo bayina wano tayina se wano mudomo boogera naye nga tayina 10 omukazi ye muntu gwosobola okugamba nti akavuyo koolaba okuba nti ne airport tebannagikola temunenya gavumenti just twagaana kubanga eritaka lyali lya kitange nzine omukazi nakiriza akiriza bakiriza nomugamba airport eyo airport byonna bibaddewo byonna byolaba tukyagaanye fabagano tuwa sente ezali wali itaka lya kitange ate nza administrator omukazi nabira zabadde aganye zabadde panange panemwesiimi wallahi nakikiriza kati oyo ye mukazi kantu katono kamukyusizza dda kyovala batugamba abasajja muwaneeko ku bakyala bammwe why bibaagala babyagala nnyo ebyo omukyala kantu katono nnyo wallahi yakyuka ebyo bigambo gambo love sweet honey baby abakazi babyaga ekyo kiyinza omuddusa mayiro kimukubawala gwe jobere ne mukwano gwo nga just oli mukwano gwe just by mistake osina hi baby akalaba wadi nasoka naseka nalowooza nako wallahi ne wobanga kagenze bawa boyogerako bawa sebo ata abantu bayitirira abekambala kati kankubulira omukyala osobola okubanga buli wiiki ogula ebintu byakakadde ebyawa kansawo za basimati nenga takiraba mu kikulu era nga webiyingira ebitimu bijja mu motoka abira abiyita obuyisi asigala ali ku TV ogula ennyama ya wiiki nkoko za wiiki bikoze ne mu mwezi wogenze nogamba kanfuniyo scoop ewa Haruna wali emakindi scoop za ice cream mwezi biri oba ku Fido Dido ne bu Ekirea ne APM ne webe yengedde nnyo ne Big Bomb ebyo bintu biyinza okuba bikola omutwalo gumu n'ekitundu emitwalo ebiri nobireeta mu kaveera akabbulanga Big Bomb bakyamulya omukazi talina kyatalya wano nno balaba ku social media nga beereega emmese ne bwegejjeti beekalakaasa baminisita abo balaba abakyala ba RDC bemupya abakazi bw'osanga aba boyfriends baabwe otya bw'osanga aba boyfriends baabwe naddala batalina basajja baminisita omulaba alina bamukuuma security nene wabaawo ayitawo omuvubuka yena naga I love you ekigambo kiyinza omutabula nabeera mubi bwakukime kati be bakazi seeka kakati nga tuzeeyo ku kiri Monica level zaffe ekyo kikulu ekirala mulimu embeera tuddeyo ku mbeera gye twabagamba level soko maliza ka level zaali tebakwatagana level tezikwatagana ono mu Isirairi tomanyi mbeera zaabwe ono mugundi naye abakubanga alina mukazi we mu Isirairi tasobola kubaliga
kubanga abakimanyi nti ono wembaligira ajja kunzijjako omuntu ne bamunika yali takimanyi era amanyi be bano be bana abaganda abaganda bawana okyanga amanyi basemambo bansubuga basenyonga bamasembe yali amanyi beebo kubanga omuganda wano bw'omukyanga kale genda kubanga tetulina ebyo byakutta omuganda wange kizibu nnyo okugamba tanzibu nnyo nti nakugyeko omutwe nti akutsa kale genda anyiga bunyi naye ababizi abakulaba baline emmundu bakuze na mmundu kati omukazi bwamufumbirwa kati no abawarabu balaba n'awasa omukazi namusanga simberera amuzaayo ewaabwe mama wadde mulungi afaanana atya ne waba yine ejjoza kunani mmeka eri mu buwarabu kasitamuwasa namusanga bakwatako kati kalichazaawukana kati ge ogendewo omusajja olidde ebintu ye mpozi ng'ogenda kuteekayo tomato sauce omanyi okumanya abawana omuntu amulimu obufere awaliwo kati omwo abaana bakola embeerera wano abaganda era tuddawo de baganda de banyankole de banyarwanda de batoolu abalango tebaliimu naye abo bateekayo tomato sauce bateekayo tomato sauce oba kooko Coca-Cola wallahi abaana balabidduka ate no mu nsi yonna babatya omwalo omuganda wano vaawo bazizaawo embuzi agisiba ku muguwa bazizaawo omusajja omukwano gwange kati kankubulire kino yawasiza omukyala bwasa omwana omuwala yeewaana mba nagamba alhamdulillah kinnasaba buli kaseera nafunye embeerera agenda akinyuma musajja mutabuliki mulungi musajja alina kasente akola ki kati omuwala abanyumya mbanne omuwala omulala amanyi ono omuwala gwe bayita embeerera nakaba naye nsinzibu okimanyi naffe okimanyi swaba ayita nakate nti nombeerera naye abaana aba yavunama n'okuvunama nagamba alhamdulillah kyensabye emyaka kati embeera ye kasi alaba omusaayi ku masuuka ate basenga baano balaba edduka buli kimu bakisobola ebyo byangu nnyo ku baana bawano basenga bawano ye kasi alaba omusaayi kati yateekawo ki tomato ebyo bikola abaana kati obuzibu era mwavuka amagamba bw'omufunanga n'ogulaba topapa gukwatemu tomato wa chips what gwe gukwatemu ketchup babikola gulabe ebyo nogenda kusujudu shukuru webaza Allah ovunama ki w'abaana basatu yamugamba ndi mbeerera si yamugamba aje yabuukayo ono yakizuula alabye omusaayi amasuuke n'akyamukera yagula embuzi ennume ennene ayitwalira singa abamu babaweereddemu bafuniddemu ebintu kawundo simanyi ekyapa kyegundi biki naye nga bamufera kati ebyo gwe bwe munaalowooza ebyo bano abaana bagezi nnyo abaana b'eggwanga Uganda bagezi kyovula abaana bagamba okubeera obezi mu Uganda kikumalira buli kimu kiggwera wano kakati even nti nga tuzzeeyo ku kiri nti levo Monica n'omuzungu ono byali tebigatta si levo zae okitegedde ekyokulala mu sinaariyo eyo tuddeyo ku kiri kyetwayogera nga oluvannyuma lw'akaseera ayabya omuntu abalabe baffe abasooka be bantu abatulinaanye kikyotegeezaawo kubanga bw'olaba omuzungu ono okutegerera n'okutwala abaana ku DNA Maria friend wani munnakwagadde friend wa Monica kitegeeza ki okimanyi mbuno ne Maria naye yasse Monica nandi obusiraamu anti kati entwana izinga nsonga mu busiraamu tulina obbogerako kubanga eno mbeera ya buntu social life tuvumirira nese kuvumirira obusiraamu okufa kwa Monica lwaki tubyogerako anti oli bwayinzoga atidda Monica simu tukwatako kubanga mwannyinaffe tulina bannyinaffe abatali basiraamu mu family zaffe sebo tulina okulwanira emisayi gitali gyaba tetulina kukireka bwetyo muna
tulina kivumirira kubanga enkya kijja kubeera ku Jamila kijja kubeera ku Aisha tetujja kusirika busisi kibange gwabanga atugamba mbuno obusiraamu ekyo bukiwagira nedda kakati nti friendship bwe kibanga bano kye boogera nti Monica yaweerezanga audio zono omuzungu n'atandika n'ava n'agenda bwe kibanga ekyo kitegeeza Maria naye omusango gw'okutta yabaddemu era ffe no musiraamu abalibwa nti nassa omuntu okay ekirala awo waliwo ekintu ekirala baganda baffe bw'olabanga munno ng'alina byakola olugambo ebyo tebikwatako olugambo lule mutuukire omugambe naye waayi lwaki omusajja omulyamu olukwe ogugugwedde togamba musajja we okay togamba musajja we abantu bangi batabudde abantu lwa ŋŋambo gwe mutuukire omugambe ne totabula kati nalese ebintu bingi yatabudde amaka g'abantu abaana basigadde bamulekwa naye ng'oli kali lugambo kye kigambo kyentera okwogera ne mukutuba nakyogedde nti yufsidu annamaamu fi saa omuntu w'olugambo okwonona kwayonona mu kaseera katono ma la yufsiduhu asahiru fi sana omulogo amala omwaka nga takwonoonye omulogo amazambi gakola omwaka ow'olugambo amazambi gakola mu kaseera katono omulogo amala omwaka nga tagakoze kuba kati laba olugambo oliro yakola luviddemu abaana okufuuka bamulekwa luviddemu okufa kw'omuntu luviddemu okusibwa kwono olaba luvuddemu naye ate omulogo aba aloga ono bwe kibanga olugambo omukazi yafudde abaana be basigadde bamulekwa famire gy'abadde alabirira tebagenda kuddamu balabirira omusajja yasibiddwa ezo famire mmeka z'okutudde ne lwa lugambo lwo bannaye emimwa abantu bangi mugenda ne mwefuula nti mwabalumirwa mutegeera famire za bw'olabanga omukazi alina byakola tugamba bbaawe bireke gwe bulira mukazi wabaganya okutereeza gwe ogukoze n'okudda okutabula amaka g'abantu n'okuleeta ebizo abakazi bangi beefuulafuula abategeera ennyo batukubira amasimu mukazi wo namulabyeko egindi mukazi wo tombuulira tonyumiza era nze omuntu bwandeeta leeta olwo olugambo mukazi wo namulabyeko egindi ne mugamba mulye tobyagalira saagala olwo lugambo mukazi wo namulabyeko egindi kadi so what mukazi wo namulabe mukafunda nga bamunyiga oba munyiga muleke bamunyiga abantu abatabula amaka g'abantu muliro wano bano ku kido neiba teri wabbali kati omuzungu ye amanyi nti nno ffe abaganda tuli ba genuine yantegedde yaba yafuna embeerera munikera okwagala kw'abaddamu akyo oba abadde amulera ono yamwabya munne tetugaye muno kye bakola kituufu kyobola tusoze kivumirira ne naawe ate tutambuza lugambo kubanga buli muntu alina ensobi ze tutabula maka g'abantu ndowooza mulabye kye twabagamba DNA kati awo ndowooza mulabye DNA yongerawo nnyo ndowooza mulabye DNA ate tebinnaba va ku bino ebalaze mu mawulire bintu bingi bizudde famire z'abantu zifoolinza apart kati ebitatuka mu mawulire ebitatu bingi ne tubagamba DNA mugiveeko waliwo gwe nawulidde saagala mwoge simanya ffe abayina ebintu tulina ogenda mu DNA kubanga tulina abaana kale omanya abantu bagenda banoonya relevance omuntu oyinza otya okuwolereza DNA abantu bagende mu DNA nga tosobola meaning ya DNA togimanyi kati abonze sibaddamu tosobola n'ekigambo DNA tasobola kiwandiika nze nga nzira just a meaning definition ya DNA can he define what DNA means kati DNA ab'ebitibwa twabagamba mubiveeko ekintu kiri simple baba wooye ne muzaala abaana omusajja abaana babo bwe kibanga omukazi yewaddeko obujulizi n'agamba munnaye ensonyiwa ali ku kyeyo n'ennyenda basi bw'aba yewaddeko obujulizi musonyiwe okimanye nti nno oyo omwana tajja kusikira simple as that tewali bwetaavu bwa DNA you move on oba kitegere kyegamba kati ndowooza olabye negative effects olabye DNA twabagamba DNA ekolebwa mu mbeera eyannaakola ntya abasawo bakyaŋŋaanyizza abaana nabo tebakitegedde ekiramu genda mu Amerika ebiri naye mmaka from nowhere yamutwala abaana ku DNA bansindikidde audio omuntu genda abaana ku DNA an audio ne kutwaza abaana ku DNA abantu bawaayira ekyokulala ono omuzungu nakyo kisoboka
okubeera nga omwana wa muzungu naye ng'oli yasindikira no audio gye baatwala yamugamba n'onga agenda mu ddwaliro weti n'agulirira abasawo ono kisobe ffe tetujja kugamba nti nno abaana Monica yabenda kuba tetulina bujulizi ffe DNA tetumala kukakasa mbu n'omukazi yayenda temala tusigala omuwala tukyamuwolereza DNA temala kubanga ono omanyi omuntu w'ensaalwa mubi n'ow'effitina asobola okugamba omuzungu abaana abatwale kule nisibabo nagamba omuzungu namugamba kanani ebyoganda simanyi tugenda wa nti njagala kukutambuza janguze nkutwale olaba ono wagulira abasawo ekyo kisoboka nakyo kuba nono ayinza okuba ayagala ono naye ayinza okuba ayagala ono olaba ayagala omuzungu kati tusobola kugamba nti nno Monica yayenda ffe tetulina bujulizi kubanga ffe ebyobusiramu oga nti n'omuntu yayenda abajulizi aba dini etemala ate wabanga muwala ye yatabula bwe muwala ye yatabula kisoboka asobola okugulira abasawo byonna bisoboka ng'ayagala kwetega muzungu ayagala yeddiza emaali ya Monica byonna bisobola kati ffe tetusobola kumala gakkiriza nti Monica yayenda obujulizi bubulamu obukisiramu ffe tukonagana n'ebyo nga tufunyeewo third person nti audio kyovala mu busiramu Allah yagamba injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu omuntu bwakugira n'amawulire naga mukazi wange mukazi bamukutengaye fatabayyanu soko ogeke ne tomala gatwala tochamuka tochamuukirira olaba kankubulire sahabi omu yasanga mukazi we yaddayo akawungezi nasanga mukazi we nga bamuliko nasanga mukazi we nga bulangiti yenye yasanga omusajja nga ali ku mukazi we era kwe kukakwa aya ez'okwekolimira kati bw'abalaba naddayo eri nabbi n'agamba nsanze omusajja nga ali ku mukazi wange nabbi n'amugamba okakasa n'amugamba leeta abajulizi n'amugamba wallahi njogera mazima era basaba baliwo bagamba tugenda okulaba nga nabbi agenda kuteeka wansi n'omusajja mukubbe emboko za kutemera mukazi we kubanga talina bajulizi wadde ayogera mazima anti bw'oba talina bajulizi nga tebaweze wadde ayogera mazima tukube emboko 8 nti gundi namusanze ne mukazi wange ne woba wabalabye ate n'okusanga omanyi kitegeeza okwogera si kubanga oyinza okubasanga bali mu bulangiti yenyenya ekyo tekimala badde benya bayinza okuba badde beebase atali wuwe kale babadde beebase nga kale ekintu tekiyingidde anti obwenzi kitegeeza gonja kuyingira ddala mu sigiri okugiraba byonna lwaki ng'omuliro gwaka lwaki obusiramu bwateekawo ebyo kujjawo olugambo niyo gamba nti no namulabye bwasituka bwayimuka yabadde tayenda ayinza okuba obusiramu nga bwagirawo anti lugambo sibye bino gundi namulabye ku hoteli nga ate ebyabo tukuba abo emiggo twamulabye muroka nga agipakinze namulabye ku muroka nga agipange tukuba abo emiggo obujulizi bunafu obujulizi tebulinawo temuroka teva ku obujulizi bw'obwenzi kubanga obujulizi buno bwowa bugenda kuvirako okufa kw'omuntu omuntu kituufu ayinza okubanga kituufu babadde bebise bulangiti ng'omusajja bwayimuka bwagira nga bwayimuka bwagira naye nga gonja mutadde mu bisambi naye si bibye anti ne tayingidde obwo si bwenzi kati obujulizi obumalayo obusiraamu bwagala bujulizi obusiraamu bannaye olaba gonja ali mu sigiri omuliro gwaka kati ate goli omu kati ate betaaga aba bana nga n'omulala naye alabye bwatyo kamera nedda nti kamera natega kamera zange otega kamera zo bw'oba waziwa bikoze ebintu bya kamera babikola twagala bantu kamera ebintu bulijjo babikola leeta bamasembe bana bakakase ate abakazi baba 8 abakazi bagala 8 anti omusajja omu omujuliza azitwa abakazi 2 lwaki bateeka 8 lwaki enti ffe tuli bazito naye ebintu byabakyala binza okubamu okwekonjera bwati nga yabadde mu nsonga yakozesa obusungu baagala abakazi 8 okonfaminga kakati Monica ono tannayenda ffe okusinzira mu busiraamu audio tezima ndi DNA etemala kubanga mulimu third person gwe bayogedde kufirwa interest ye eriwa ayinza okuba yabadde ayagala kwetega musajja conflict of interest kati mulimu emikwa DNA tomala gabuuka mugire family ogenda jese kati olaba ono omusajja ebizibu byafunye bagenda mu musiba bwe baana abasibiddwa
Nyanti kati Uganda government kwe kuba nti nno kati chovola bafe mateka gachaliyo ne yattibwa buttibwa. Abattibwa. Wassa omuntu. Ottibwa. Ottibwa abalabalabireko. Nedda okirabye. Nkiraga. Kati mulimu ebintu bingi ebyo nabyo n'obusiramu bwabitunuulira. Kuba mubamu okwekobaana, mubaamu kimba kuba tetumanyi third party oli omuwala ki ekyamuviirako okutandika okugamba muganzi wa munne ebigambo. Awo tulina otegeerawo. Lwaki? Ye kira ne wabaawo ensonga. Gwani yakuteekawo oli amawulire. Lwaki otabula kati olaba ebizibu bye waleese olw'olugambo. Ate yayinza okuba kati twagala tulaga abantu obiba olugambo. Ayinza okuba yaleeta amawulire yali tagendedde ono attono. Nga yali ayagala ono baamukyawe yamweddize nga kyali ayagala. Ne olabye ebigambo. Bali tebakyawawe bati. Bo tebakyawawe bati akujjako omutwe. Kati abebitiibwa ate nammwe abasajja mulekerawo obusungu. Mukazi wako ate kuba agende. Kubanga ate okumutta kinene ossa omuntu. Emanya ina wakalicha, we don't do that, era we don't cheat on. Yagano kwa digestinga ne system. Wagano kwa digestinga ne system. Wagano kwa digestinga. Mumulete embeera za mweri ofunye omwato omulekaleka be n'abasajja atolese embeera za mweri. Kati mu mbeera yonna kino ekintu Omuyisirayiri anenyezebwa. Noli Maria yaleta audio. Kati ate waliwo ekirala. Kansimbulewo ekirala ekyokuyiga. Ekyokuyiga ekirala ekiriwo kino ate bane tukyetegereze. Abasajja abayina abakazi abasukka mu omu. Kino nakyo kibawe ekyokuyiga. Ndowooza mulabi bannyinaffe obuzibu bayitamu. Era bannaye abakyala abafumba ne bakyala bannammwe wallahi tusaballa abawejjana. Abakyala bannamba 2, abakyala bannamba 1, namba 3. Wallahi mwebale tusaballa basule mu bulungi abawejjana nga mwagumiikiriza. Wallahi eyo jjana. Lwaki? Si kyangu. Ekyo kyekigezo ky'abakyala la kyabawa. Kati wano wagenda abasajja abamu abayina emitwe egibota bwoba toyina be basajja abamu addira natandika okuwaana mukazi owera mwani mukazi. Olabe bwe kiruma. Anti omuzeri y'omulaba tazannye ebyo yaggyeko mutwe. Kati saasira bannyinaffe. Kubanga omuzeri ndoza yakuba obufaananyi nagamba tekisoboka. Bw'aba nkaabira mwene inayo bwati bwakikola. Bwakabe nene tekisoboka. Kati tuyambeko ku bakyala bwoba ogenda kuwasa. Tuleeta nyumbu n'olaga lusajja. Funa engeri gy'okibuzaabuza omwe ekitigo. Tukiteekawo nnyo kubanga kiruma. Bwe kiri. Oba kitegereka? Naye ekyo abakyala muyino kimanya. Allah jalla je yatutonda ekyo abakyala okumanya muli babitiibwa. Allah yamanya mmwe bagumu. Eyo enkola y'abasajja gye balina abavubuka gye balina. Eyokubeera omanyi bagenda ne beefula ba spam donors. Amansa wali amansa wana fembusira mu dinebe spam donors. Ebyokulozaaza muno n'ozaala wonna wali. Ate ne weegaana abaana Allah agenda kukuba obuswanyi. Naye nti asovaayo nakkiriza n'agamba omwana wange. Omwana wange lwaki bulijjo obadde weegaana? Oba kubanga akikkiririzaawo wandize mu mawulire. Bamaze kuteeka ku nninga. Ebyo ebintu. Kasita otandika ebintu by'okwegala banja. Kyonna ekijja kigumire. Kyonna nti. Kyonna ekijja kikole ki? Eyo enkola era ebintu ebimu lwaki abasajja balina ebizibu tebaprosperinga. Sooka ojjukire olinayo abaana beweegaana. Kubanga abaana oyo omukazi gw'olaba abonaabona n'abaana gwe ngolooza olya buli mmere. Wadda n'abalamu eyagala amaziga gakaba galina okukukwata. Galina okukukwata. Igayina okukwata enkola si yaffe. Enkola si ya buntu. Enkola yandibadde etya noddayo n'okuza omwana. N'okuza omwana. Kuba ebintu biyinza okugaana otambula. Oba oli muyimbi oba oli kinga music tatambula. Si kiyinza okugaana Allah gy'emikisa mu bulamu bwo. Gy'emikisa mu bulamu. Ne waaba omwana nga wamwenda bwenzi obusiramu bugamba olina omulabirira. Todduka. Todduka buvunaanyizibwa. Fesi tulina mu nkola ya spam. Abamu mwina abakazi mbalekedde abaana ate waliwo abalala mwabawa ne mbalekera abaana naye mulina okusasula.
kubanga bannyinaffe bayita mu bintu bingi naye ne batuuka n'okwetunda naye ng'okwetunda okwo nawe olinako omusango nga yetunda lw'abaana bafune kye bali abaweerere wadde ero nayo liba zambi chovala ziri ensizo zateekawo child support wogirira oti nga wogirira oti nga bateekawo kimagalo za free adduka budduzi naye awokwatirwa we wali era nammwe abantu abakaabakaaba olw'omusajja yaŋŋamba simanyi kakati lwaki weegaana omwana ekirala bw'oba okimanyi mbu n'ogenda kuwasa omukazi namba 2 ng'omanyi be at your best abaana boona omukazi baagale omukazi yongera nnyo mwagala naye ffe obuzibu bwe tulina bwe tuba tugenda okwasa omukazi owokubiri ate oli gwe tijja naye kati omukazi yo bayagala akole ki ajja kivaamu akuteeka ku child support ojja mmuwulira kaba kuteeka ku child support bakkake sente zeetenga ku poliisi abasajja bangi beetaagisa enkola kuba tebaagala kulabirira baana ng'era beero nagamba kale omusajja nateeka ku child support gwe lwaki wabalekawo abaana gwogenda nolaga obubi kale tafunye kisa gwe nga tewafuna kisa ku baana era mmwe abantu abayingira mu bintu by'abafumbo kyovola ffe tetuyingira mu nsonga z'abafumbo tumala kuwuliriza bonna kubanga omusajja ajja n'agenda n'akula naga wallahi wandiyogeddeko n'omukyala nabe ne kaakati byankoza ntute ku poliisi wallahi ogenda okulira ensonga z'omukazi nga n'omusajja waali nga liwuuna buwuunyi nga wallahi omukazi ye mutuufu kati enkola efaanana bw'etyo basajja bannaffe kino kyo mukyeteekemu mukimanye basajja bannaffe abavubuka ffe mu busiraamu temwinu bya smart wire kuzaala na kwesimatinga ebyo tebiriiyo kuzaala na kwesimatinga kubanga waliwo ebivubukavubuka biine yenkola kuzaala na kwesimatinga ateekawo eguni nadduka ebyo tebiriimu ebyo kuzaala na kwesimatinga obusiraamu bulina kuzaala kulabirira si kuzaala kwesimatinga kuba oteekawo bupakisi teri ebyo munze kankole obukozi omuli bajja kunsanga ebyo sebo teri essaawa yonna yonna kasita okimanya nti naliko ne gundi manya essaawa yonna yonna gamba ndi nno pindululu even tusaba Allah jalla jalaaluhu atusaasire atuwa obulamu obulungi twayingidde omwaka omupya era ennaku 2 mwaka 2045 hijiriya kitegeeza 2024 kubanga era tujja kusanga tukola ki tutambula even abanagenda mu hijja omwaka guno umra program weeri faru gogenda ddi eniya yaddi inshallah obadde nze kasa wangamba nti kuba nali mayi tebakkirizayo kamera kulaga abantu subhanallah abantu baganda obanga abagenza ate mu showbiz ebyo nedda nedda batogenze mu biri birala bali babagamba abakwatanga kugamba asaala kiringa kwekwatanga osaala wali abekwatanga basaala banji anti baseka kati kibagana akola ati kati kibagamba nti oli kusofa ne maru ate weekwata abasobole kwatanga oli kusujudu bana ndi kusujudu kati aba ne omuntu okwanoga abaneyo guno muzigwa nabbi baneyo no kaba mujiraba nga toyina mikolo wano lusozi Uhudi onabbi salama weyagira bwati ono basaba kwe waliwo ebyafayo biyitirivu nnyo wana amazika zamuzamu gemulaba omukyala we yagira bwati nga sigama nti nno oli mu ibada wabula okulaga ebiriyo tekirimu wabula ate bali kinu nnyo kubanga ekyo omuntu afunanye ekinyengenyege okujja nagamba wayina nkangendeko muki kati inshallah taala tugenda kikole ekyo nakyo tusoke tukijjeko engalo tubalageyo balabe gye bagenda webale nnyo ate ekyo kikulu nnyo abatagendangayo balabe gye bagenda ekirala balabe ne ku bibuga eby'omukisa balabe ku nsi ezirina sente obalage ku nsi ezirina sente bino si bintu bya America si New York gwe gy'obeera gy'owaana olabe ku nsi nga sente bwe ziggwako wano otuuka ebwayiso otuuka ewandege nodda n'ozisanga katusabe Allah atusasire New York kiruda mu America kiruda njagala ombulire kifo ki New York nga akabando ko bwa $10 10 kagwako kitundu ki njagala oyogere mazima tuli ku Masjid Gospel Live tuli muzi kiruda wa nga kabandi we kagwako nga kabando we kagwako 10 ne kagwako
sente nga kugamba noga bane kabano noddo bane sawa 3 nokasangawo kiri ludda wa mu America kafochi aba America bajja tubuulira yinza okubanze sikamanyi ababeerayo bayinza ekirala bayinza ogenda mu comments ekirala mu America wali ekitundu ng'emmotoka abantu bazireka sinzi gale muntu ava mu mmotoka nga zisula obweru nga sinzi gale wezirigwe bisumuzo bi aba America nabo ere ensonga bayinza ogitunyola kati erino gye tulaga gye bitundu gye biri okay beita kyabo beita chi anti zeba ebitundu gye biri all right Ethan, sawa Allah tukirize amina ne Muzei Masembe tugende naye inshallah utaana abalaba naye twandigize waneno ndo ate kyandibadde kikulu nnyo ne tubeera umura massive gospel followers emikolo ne musula nolaba ku hoteli ze bayita hoteli muve mubiri zine zaffe ki hoteli ze bayita tusula mu kife loji birala zino loji birala era awo Masembe waviirayo ava yafunye omukyala w'omu America ng'empapula kiriya si bino bya kuzinoonya ate nga agenda mwagalira ebyaddala si bya smart wire kujja simanyi omusubbawo oguma bwogambye kigwa nkugambye wali wallahi ndayira Allah buli kyosaba olabako embutuufu bonna abagenze kuyijja wawa ebintu byabwe bitambula hena ddala omutima ebintu byabwe bitambula ebintu bitambulira kasitola bakwe anti emikisa gyonna mu nsi yonna senta we jikira giri eri wali all right Masembe ensonga ziwulidde Masembe ensonga ziwulidde December n'omukazi wa America nga amwagala ebyaddala ng'empapula nga si bya kumukyojjanya kyojjanya otegeeza okukyojjanya waliwo empapula nga ssebo oba tomazaawo kando teziriyo bakulu abo abaana gwe bagala batya nga ssebo kakwakulizo kande mala gwa nagamba njazikuwa ate azikuwa bw'ataataamu kati bakujjukujju azikuwe n'atega looya n'agamba bw'alikola bw'ati eno nga tumunegula kandi ajagala gimenya bw'aligira bw'ati eno nga tumunegula era ogenda kulaba golooza muno kawedde omaze n'emyaka 7 naye kokola ebibyo otambulemu ogenda ogira bw'ati akubira akasimu n'agamba mbadde nno engeri gye nawulidde tewali buzibu genda n'omukazi gw'oyagala naye nze mbadde njagala nve ku mpapula zo sekani agagawozi kekiya yani yagamba njagala empapula nziveeko ezo naye kali alibatigera kuga nsonga ki asana kuteerayo tofaayo nze kanziveeko segeze mbozi y'empapula tojja gikwasaganyamuko ne banyina zinamwe muli bali azamayo bakola bati aba bakumaze soko babulira adi wakulaba gwe ngoma ntaala omanyina abasajja bano kye nabagamba tebakimanyi bw'oba ogenze genda fumba kwata ensawo mu America oba wa topapala gwe ne bolooza muno ogenda kumala myaka 10 okiveemu tekimala gaviikamu okitegeera kakati atuuka kubanga abasinga bambi abasajja agenda nga bambi ono sigwa ayagala ennyo ng'alina byamwa kati bwebuzi olabye obuzibu kati alina gwayagala omulala kati ayagala okubuuka mu ssanda adduke kakati bano abakazi bagezi yakutega tagamba tajja kulaga muno akwegayira naye ateekawo embeera nga yakulemeza akkubira oba sindika message n'agamba nze bulijjo mbadde nkulaba naye it's okay you can move on naye mbadde nsaba lawyer namuyise empapula zange nzijje kuzizo oyinza okwagala ogenda emanju emirundi ya Masembe Allah bali eyo bakaaba Masembe ono anti Allah jalla agenda natugezesa abakazi bebasinga empapula eyo anti bebasinga okwangwira jjukira mu nsi muno nemba obusiramu bwe butyo omukyalo ono tubeera nnyo sympathetic gyali era omukyala nga anoonya empapula tebizibuwala nnyo
bagira ba abakyala bebasinga okuba n'empapula mu diaspora kati banga bayina empapula kati abasajja bano kibatamanyi yagenda na loza mwana abeera nali emyaka 5 ne yakuba mwako ayagala kandonge yaba ne roya we amutega ate roya amubaliranga babanga yona mugagwe muleke ninagamba ngenda kujja ku mpapula banaye nawe nedda nabadde sikigenderedde nalani koko namugamba kando ugira terera kando ayagala ya bisatu ajimalewo ino jimalawo kande zolo kwakane ekutta kando yebisatu abakyala mu diaspora bazagala kakati kyo ino okumanya wolaga ngateggwawo kati babanga yakutega newe banika yaggwa wali omukazi asobola kuva mu nnika ajibukamu agamba oleta n'olugezigezi nze kujjeko engalo nze kanzijeko empapula zange alhamdulillah asange zisobola okutambuza ebizo olwo nsonga kikando tokyagimalawo tokyagimalawo akulaba wakyuka olabye ebibyo olabye yayagala kudduka kati akitega bwatu nada oleme gamba kati olokuma njagadde agreo naga tofaayo nenga akimanyi toina wojja kulaga eri baba bakuteza ate ebintu by'abazungu babisetinga bajaga lwachi wayoka no nsonga ki kati be nabe notya eri agamba loya naga mutege nagamba yagala kubanga eri teri bintu byakwasa babiri ate wanagamba kakuje mu mpapula nenga eri mateeka yaliyonga mukazi wo kano jogenda kudda babimanyi seka tumalirize mwebale nnyo tujja kulaga obulyazamaanyi obuli mu mpapula kubanga bajinyo nenda abamulimo obulyazamaanyi bungi nokuba nti no mulimo obukumpanya mulimu ki obuli mu mpapula awo n'ebizibu abantu babifunye tugendeyo next abantu bafunye ebizibu gwe Faruku ne bafune abantu balina mirembe lwansonga emu empapula ezo mulimo obulyazamaanyi omusajja alaba ng'ebintu ebitambula omukazi amuloga negwe kenyini mu kufumbira mwakola endagaano kubanga mu Busiramu weekiri obukwakulizo nagamba nzikuwa because you are my husband sikwagala ko omuntu nokkiriza golo nitibigwa bwe bityo bwe kibanga kyali kyekyo bw'otuuka omuzzaako kubanga gama nze okufumira ngo netagala nze tebanzizaako era empapula kituufu nkwagadde n'empapula ngenda zikuwa netojja kutonziza nti sobola kuzzaako waddembe ng'omuzizzaako kujjako empapula seka tujja konayo next time eyo tubanyonyogero obulyazamaanyi obuli mu diaspora information ginonyereze bulungi njirina mutu baisha bakuwe information njimanyi njire relate ne dini okay mwebale nnyo mwebalire ddala bwete bwe tubadde Muzeyi Masembe wali nnyo kanda agimalawo ebisatu kuba kati alina kuya 5 yangambye kati eyebisatu nejeziri eyebitano jeri okitegeera jaliko la ilaha illa so bwete bwe tuli mwebale nnyo mwebalire ddala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh